Nkwaniriza nate nze Nanteza Juliet okutusako alipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikaddyo byafunye enkuba era nga alipota ey'enkuba eraga nga Embeera yafunye enkuba eyawezezza milimitaazi 8 n'obutundutundu 3, Ntebe n'eba n'enkuba eyawezezza milimitaazi 5 n'obutundutundu 6, olwo ate yo Bushenyi n'eba n'enkuba eyawezezza milimita 1 n'obutundutundu 8 nga kino nno kivudde ku mpewo empeweevu ezifuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe. Kumakya tusuubira okeera n'enkuba ku bitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'embizinga, wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwekakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubirayo enkuba entonotono. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu Arua ssaako ne Moroto tuyisuubya okutuuka ku degrees 31, mu bukiikakkono ebbugumu tuyisuubya okubeera ku degrees 30, Kampala ssaako n'emiriraano ebbugumu tuyisuubya okubeera ku degrees 25 ku 26, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubya okubeera ku degrees 24. Ebibuga ebirala okusukka Uganda, Mombasa ssaako ne mu Madrid tusuubirayo enkuba. Dubai akasana tukasuubira okwaka ate nga bwekakubaakubamu nga n'ebbugumu tuyisuubya okubeera ku degrees 39, olwo ate yo mu Moscow ebbugumu tuyisuubya okubeera ku degrees 7 zokka zokka. Ebyo bye tusobodde okufunira kuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Twongere okwekuuma ssennyiga omukambwe. Sula bulungi.